Oye, webale nnyo. Anti ekinjagaza aba Rose Form. Bw'ogula omufaliso osasula abamaze gutuusa. Ate ne bakukuleetera. Mami! Wanji Kingi! King! Thank you. You're a lies from Gobangabia. I'm going to have him going to water. I'm going to cut your goose jacket. No sigugwo. One. Gwa queen wange agenda kunzalira mwana mulenzi. Nange house girl bagamba batusula ko high density. Tukola bulungi emirimu. High density mama. Ono katwala ogugwe gosana kufuna fit sleep guli ogwa bakungu. Otegeera ni wabakira ddala bulungi jo. Nange mbanpolo city filis. Fit sleep. Oh, city filis. Mpuliriza. Mama, kuno mufaliso ndese kwa queen wange kunzalira mwana mulenzi. Wamahani. Twala yo mufaliso. Goli wa fit sleep, goli wa Dulax. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Wanera bampadde emyezi eki. Mbere nga sasulidde obukadde 10 mwaka. Naye mama, tebereza mu myaka 6 okuva Queen lwe yagenda mu komera. Tubadde ne tulina kye tumanyi. Ng'omwami ono buli lunaku ankoleza ebintu abirina mu nju. Essaawa zino mu myezi egi batugafuluma amaka. Ngabo yani. Nze ngamba mama. Wama mama. Ngabo umanyi nti ekintu bwoba wakitereka ng'omanyi nti nakitereka wano. Nti Queen ekyapa yakijja we nakiteeka n'akitwala mu banka. Wano mulaga kyaki? Wange bagambye namulaga kirage wama mama. Ngabo umanyi abantu beefukula. Ndowooza yali yeefukula n'akigwako. Mu kukigwako n'agenda mu banka niyewula ssente. Yeewola obukadde 10. Mweyongeddemu obukadde aga. Bwe bukadde 13. Kati ze baagala bapadde emyezi 3 okuba nti ssente ezo nsasuliramu. Kaakati irammwe mwe bagenda okusiba ekubanga igumusango munene ogwo mwe kati bagenda bagoba mwene ennyumba nze bagisigalamu mama baka kati obukaddemu mwabu njagala kino kitegeye bagambye emyezi 3 wegigwako nga sinaleeta ssente bagenda kuleeta omuguzi waabwe bazze nayo omusajja babalaga buli kimu ne bakoti buloka bazze nabo ne bagamba nti emyezi 3 wegigwako bagenda giteeka ku katale bagitunde ku nnyondo. Mate bana baba kimenya nkatugenda jikodu bagitunda mwe ebintu byamwe babibasulira bweru era wonsangidde mbadde nsala ntuttu ngama nti abwe mfuna bugula fridge eno neyo wolo cabinet ezo sente nazo nzikoleki nzikumbeere nazo manye nti kati ezo ntandikiriza ogambye nti bagenda kugitundira mu nnyondo kati baba tebagimenye baba tebamenya mmenye bajja ne bagamba nti ani agula eno sente bweziti kakati mbadde ngezaako okunganya ye gwe wali ogambye ayagala okugula dining yagamba mmeka nze namuvaako ddoyo yangamba dining agituwamu emitwalo aga kakati awo kiwidde emitwalo 2 nga bwe mugambye nti eno ya2 mugitunde nze muzimpe nzire wange nzi tebajja kuntunda kunkuba nnyondo ku mutwe kakati mwe bajja kubamu nzi kakati mwana wange kyenkusaba ate n'ekirala mukubire ani oyo w'ennyundo ajja agitwale nga tukyalya kubanga nze siraba waawo nsonga nnyo ebyo byemusalaasalaga amagezi ag'okungobawa ekyo sikiriimu mumukwate sente ze emitwalo 2 nga bwe mugambye mwagala kutonda mmeeza zamu nze okwate emitwalo 2 ogamba nze mbavire mu kintu kyamu ate kakati n'ekira yeeba ate bwe ndowoozezza ennyo kandabe kuba okuva wano esente bazongeddemu amafuta galinnya si wagamba amafuta galinnya kakati awo kati sente ezo teziba tezimala bwe nzitematemamu njagala nga akakadde kamu n'ekitundu kati ke mba mumpa nze byammwe nga mbivaamu nze sirina ekirala kye njagala wano mbonaabonedde wano buli kimu ekye amaanyi gange gonna ngatadde wano buli kimu kyonna kyonna kyange ekyo engoye zange zikutukidde wano sirinawo n'olugoye n'olumu lwali luzirirwa embuzi zange zonna zabbibwa nga ndi wano amazima neekubulya ennyumba yonna yonna baagimenya saasigaza katuka n'omufaliso sirina ate mbadde nsabye n'atono kaakati yongerako kuba n'omufaliso olaba gwayo bulangiti
eyo sigirina ngenda naye ekyo kyenjagala wange njagala kukuwulira ekintu nti sente z'ogamba nazo sinnazifuna bino nabadde ndowooza bulowooza nti najja kutwala kino neoli atwale wolo kabineti naye awo wooli walala wenkulaba wonziza ndaba ng'olinga akulunga olugezigezi oyise ebbali eno gy'oyagala okumpita ngenda bw'obadde ompisayo bw'oti ng'oyagala mukungoba kati oloye ate ye fasoni oleese empya ataata kakati ekyo kyo nkiguddemu kubanga oyinza okulowooza nti ate nkyali ku fasoni eyo eyedda ebyammwe ebima ebyokungobaganya nedda mukazi omukulu atalina amagezi yadde tuyina ebizibu twogera ku nsonga ndala nnyo ayogera ssente kati neweebuuza naye atuyambye kinga maama ng'ate gozaala omwana ali mu bizibu ddateeberezaamu obwo buba buki bumumba tuutu kuba butategeera mbuyite tobaako nekintu badde njagala osiriikiriremu badde saagala kwogerera wali mukazi ono omanyi naye omu akalaja badde nze ngenda gezaako okunoonya sente nga bwensobola keka neweerabira nange naye nazaala wange kikwewuunyisa mukazi omusiru kamutegeera kyenjagala mama jangu kyekuyitiramu oyinamu ekyamagezi kyofunye olowooza wazaala mwana atalina magezi owange okusinziira kati abakazi bakumalamu emitima kale abakazi bakumalamu omukyalina amagezi tongamba butabana magezi amagezi ekituufu era kyembadde nkugamba wano tuli kumpi nnyo tudde wali yoyogira kyembadde ngezaako okutegeeza nti singa noonya sente nezigaana singa noonya sente nezigaana mbadde nsala njagala kusala magezi nze nve wano nga tebategedde ebintu byonna nja kubirekamu buli kimu nja kirekamu busente bwe naaba noonyezaayo bonna banfunye bonna tulongoose ennyumba yo nze njire nga nsula oludda olumu gwe naawe nga bw'osula eno nga bwenjiye ekyokukola kiraba otya kati saawa zino olwo kiraba nti kikola woobadde wano nenkulumiriza ebbanga ddene nega mwana wange nsula bubi tulongoose ennyumba yawaka n'ogaana gwogamba osule nange okyasulika naawe mu nyumba gw'omusajja omukulu bulijjo ani gwogamba nti omukazi yeesibye ku mwana w'omuto ani nze nali nkyogeddeko nga kiva mu kamwa kange leka naawe osula naani gwe tosobola sisobola nakukkiriza wandi bulijjo nga tusula nga muno tusulamu ffenna ng'osulawo naani naawe wofuuse musajja mukulusobola kusula naawe wano nga bulijjo obadde osulamu bino byeno bya mu kibuga kakati oyagala bayookayada bonna banjogera olowooza ekibeera mu kibuga ne mukyalo bwe kiba mukyalo emitala ena baba bayogera ku ggwe okimanyi nti mukyala gundi tolofiisa asula n'omwana w'embuliri omwana asula naye mu nnyumba anzireka kunti oli mwana maama nkitegedde bwe kyogamba nti singa nzija n'enkyalo eyo oba singa lubadde lutalo n'enziruka ero bwe nandizeeyo wandiŋŋanya okusula mu nju yo kubanga ndi muntu lwaki okyogedde nti lutalo waliwo olutalo olusinga ebbanja eryani olwo luba lutalo kati eri ab'omukyalo ne bamanya nti olina bbanja lyerirakuletujja bagamba nti ntandika tyo ngende nga nkuba kirango oba ngende ku kizindaalo ntandika okwogera ti bannange omwana wange simanya ayina ebizibu kakati nze sebo sijja kugenda netoto wangi ani yanzaala egwe senakuzaala bw'oba gwe wanzaala ate abalala obafaako ki ng'omwana wo alina ebizibu bw'obanga gwe wanzaala gwe kwata mwana wo twala waka mu budeebude nga bw'amaliriza ebizibu ebiriwa bino byendimu ate ekyo tewandi kiŋŋambye wano nekugamba va ku misaasangule wasa omwana batuusa yalina ku mpisa wagaana n'olyoka oleeta omusaasangule gwe wakwiniza naleero ate kati zonyonyonyola oba zakulete nze leka kuntezeeyo mpa sente nze nzire wange mukyalo embuzi zange zaafa ziri bubi njagala kuzaawo mbuzi zange nze mbere nga nunda embuzi nze siginegire emitawaana gyamwe nze sigimanyi nze njala kubeera eri ntule emirembe gyange wangi sirinaawo kati sente ziri luddawo ate nakugamba nti ziri luddawo kakati wendi
ebizibu biraba bampadde emyezi 3 bwe mba sifunye sente ennyumba bagitunga. Awo nyini kati uva mu nyumba y'abasajja onoonye wosula ekirala eri gundi meza gyogambye okutunda emitwalo 2 oba mpanze muzitunde nkwate ekkubo lyange enve wano. Maama lindako ogamba nve mu nyumba yaani? Yaba nanyiniyo yiyo. Maama obadde osulawo ani gwe kati ate tukyasulawo kati osula ewuwo ne weekengerawo. Kati maama kakati owulira nti ennyumba mbaviire omwana waaviire abasajja bali batwale enjuye kakati yiyo ogira owasa nene mulola leeta kwini wate bwenzijjukira n'emabega kyonkoze omwana gwe tolina magezi agakatonda mugunga totegere wano nenkugamba beera ku kyana kibatuusa kibudeebude okigambye nti mukikwata empola ekyana kyali kito ekyana kyabandi tekinnamanya nsonga kati kikiri kirimba abawarabu bakiwosadda be bakiriko gwe omusajja yabeera omukulu alina n'obwongo obulowooza ate gwe mwana gwe nkulabye nazaala musasangule sasaala mwana niye olikiwo tonono mwana gwe tolina magezi amazima gakatonda mugulu omuntu omukulu ategeera ayinza tokuleka omwana omuto n'oluddako ku nkanga yaatu eka yaatu zenyini zakulemeramu eka yaatu. Maama mutuufu